oyagala kulima mwanyi oyagala kulima bitooke kyonna kyoyagala okulima agro animal ejja kuyambako okukirima bakuwe amagezi ku ddagala kiri olina okukozesa bakuwe eddagala erigenda okuttira kiwotokwa endwadde z'ebitooke endwadde z'emmwanyi bagenda kuyambako okuziifuwa mu ng'ombe kampuni bagiyita agro animal essimu yaabwe eyitawo wansi bagenda gikuyisizaawo n'ebifaananyi ogenda kuba obiraba kampuni ejja kuba ekuyambako ofune mu mulimu guno ogw'obulimi n'obulunzi gwali ebweru w'eggwanga olina ennimiro kuno ku Uganda bakubira essimu bajja kuyitayo bakulambulira ennimiro yo ate gwe ali wano bajja kuguza eddagala bakuwe n'amagezi ag'obulimi kampuni bagiyita agro and more ennamba z'essimu ezo ziyitawo bakubire beesigwa bulungi nnyo bamanyi balimisa balungi bamanyi buli kika kya kirime bamanyi buli kika kya ddagala erigenda okuyambako okutta ebiwuka ebitawaanya ebirime basangibwa Kammengo ojja kubasanga eggomba ne mu Uganda yonna balinamu amatabi bakubireko kampuni bagiyita agro and more ogamba otasooka obuze ku batulaba kuba nabasuubiza nti omuwala omweru omwala omuddugavu waava waddawo muwala muddugavu bajanawe kubuza sayimo bamubuuza ebiwala bya black ate mune mwinengeye mufaananamu ne hafi somehow oba minenge mufaanaganamu ate nawe nemulanga ayambadde galubindi namulaba ku birthday run kati ayambadde ne galubindi neŋŋamba kakati singa onooyimpawamukko katini naye ate naye muwanvu then bw'onooyimpawa then no circumference nebanga ne circumference yeeyongeddeko kafi obuganda bwalina okubunnyonnyola ennyo nosooka ova mu radius kati nawe n'ofunako mu circumference ojja kubeera nga perimeter walls zonna mufaanagana wamma tubaaniriza ate ne tubeebaza okwekumirako Dr. Kwefu, our YouTube channel. Thank you so much for loving him. Thank you so much for subscribing. Abalala abatanna basimanyi kikyolinze mpozi ng'oli mu Babiloni kuba nti oyitawo buyisi. Subscribe, like kyolabye n'okyagala. Buweereza n'omulala linki omugambe nti olabye Dr. Kwefu yamenyemenya ensonga ne tugitegeera at least ng'ayogedde nga ayogerera omuntu wa wansi. Omanya abantu balina opinions ku YouTube channels Mwaga mugamba kati yogeranga gwe. Let's talk like ng'omuntu wa bulijjo ati embozi gikwate ogize mu baboda. Nga naye ajja gitegeera. Kati essaawa eno owa boda oyinza omugamba lwaki tewakoze. Nagamba nti emisolo gyekanamye n'omubuuza kati gwe omusolo bagutaddewa. Lwaki tewakoze. Ate n'avugaanye bizimbe biggale. Okitegeera. So ensonga gikwate oginnyonnyoke nga eri ku muntu wa bulijjo. Naye ng'oli bulungi. Siri bulungi. Eggwanga bitaba bulungi nange siba bulungi. Eggwanga gulinga mubiri. Teri kitundu kisinga kuluma, teri kitundu kiruma kusinga kinne waakyo. Buli kimu pain eba yanjawulo naye ate ejja lwayo yo n'ogiwulira. Omuntu bw'akugamba nti okulwala erinnyo n'okulwala omutwe. Na oli n'omugamba bannange erinnyo lino banagamba gwe omutwe gwali gukulumyeko. Nti banayinze gwe erinnyo. Nassu eno nga yafunye ebbwa wano. Muganda wange togenda wala tukozesa abawala ola enjala zino tuzaagala luno nalukubaye naye nola niyo mba nkwagala nnyo n'obeeri n'olunyiga anti tosigaza manyi so kakati ng'omubiri nti buli pain tolina gy'ogamba nti pain y'ekigere eba tenkwatako pain y'ennyindo eba tenkwatako so eriiso bwe lirumwa ebigere birumwa ennyindo bwerumwa obutaago bulumwa so we are all connected somewhere somehow so ebiri mu ggwanga lyonna financial stress financial status everything tosobola kugamba nti oli bulungi naddala ng'omutwe gwo gukola kikwata ku buli muntu kikwata ku buli muntu naddala bw'obanga tawuni ekwatako bw'obanga omusuubuzi akukwatako bw'obanga ebintu by'okozesa ewaka si gwa birima buli kimu kikukwatako essaawa eyo abasuubuzi baggaddewo Kwefu it is a peaceful protest they say omusuubuzi aggaddewo ensonga ye ifris ensonga ye ireceipt ensonga ye value added tax gwe batannategeera bamutegeera era ensonga lwaki bamuwakanya kati bamutegeera naye omusuubuzi kasita awulira ekigambo omusolo kiba kitegeeza nti nkyalina ssente endala ez'okusasula first things first kati kangubuuze ng'omuntu what is ifris ifris nkola ya technology okusinziira ku URA bo bannyonnyola nti ye technology gwe baleese gwe baagala abeere nga monitoringa
omusolo gwabwe Okay. nti okulinda omwezi gugweko omwaka gugweko bawo omusolo mulundi gumu baagala buli kintu kyotunda and then obaweerewo omusolo gwakyo so ye electronic receipting eyo kakati nti ogenda n'okwata ssente zo on top of the investment gyokola mu dduuka on top of ssente z'opangisa ku dduuka ate nga ne ssente z'obupangisa ezamu nazo bagenda ziteekako 18% on top of kasasiro fee, on top of electricity fee, on top of the many fees. You have to go deep in your pocket ogule akuuma okateeke mu dduuka lyo okagulireko data bw'omala okagulirako data making sure nti kali 24/7 connected to the URA database gokasasulira amasannyalaze then bw'omala okutunda bw'otunda waguze kamera yavudde yasasudde omusolo bwetuuka mu dduuka lyo bw'omala ogitunda wano obateremu nti ntunze essimu ntunze kamera ntunze kino then risiiti eva eri ewaabwe bafune 18%. Tutandike Kwefu nsuubula ngoye nkubye China mpeereza supplier wange aŋŋambye rate eri bweti katutandikira awo engoye zino zirina okujja njagala onnyinyonnyola ng'onnyinyonnyola Kwefu tukozese lugoye luvudde China luzze lulina oyita ku airport lulina oyita mu URA system buli lugoye lulinako mulaba nga babasaba mutwalo package nga nazo bagamba nnyingi ne batuuka ne bagamba nti at least batoolereko ku ssente ezo tuzze paka ku e-receipt eno paka ku final consumer. Take me through that nga tukozesa olugoye luno olugoye bwe luva gye luvudde n'osasula yes bwe lutuuka ku board oba wonna we luyingirira luyina oyingira mu ggwanga konteyina yesasula omusolo emisolo gye gimu kugisinze abasuubuzi olw'omusanga ng'alina konteyina anti pressure levels ziba waggulu nnyo nnyo tebalya tebanywa nga konteyina eyo tennagira konteyina z'abasuubuzi nnyingi nnyo ziboyeddwa olw'omusolo then bw'omaliriza okuyingira ng'omaze okugusasula okusinziira ku bo explanation yaabwe tokakasa nti olugoye konteyina eneetuuka paka ng'emaze kutuuka kakati bw'emala okutuuka then n'olutwala mu dduuka bw'emala okulutwala mu dduuka gy'osasula biri byonna byonna bye nakugambye kakati n'omaliriza nga naawo kwennyini ku dduuka ku ssente z'otunze olina okuwaako 18% on top of every taxation gye luzze luwa ate olina okwongerako the 18%. Even ng'ovudde kuba nti bagamba nnyingi 18 they think at least between 15 and 16 that could work but ne collection method nti akuumaako nze nkagula nze nkateekako data making sure nina amasannyalaze kuba kalina okubeera plugged in then bw'omaliriza bakiyita batya penalty ey'emiliyoni simanya 6 simanya n'ebiringa ebyo byonna that is a lot on top of the financial constraints eziri mu ba consumers nti abaguzi bo bennyini ebyaddala tewali purchasing power y'abantu eri so down kakati on top of emisolo emirala gye bawa kakati ogenda okumaliriza nga tokola on top of okubeera nti balina bafoleyina kati ate ba direct competitors tifoleyina abadde asigala China biri ebiseera n'atuweereza buweereza naye kati omuchina ali wano basically kyenkola kyakola ate oba oli awo omuchina alina ne exemption somewhere so kati ogenda okumaliriza ng'omusuubuzi temukwataganye oyogedde ku kyokuba nti system eno eri mu database ya URA where is my privacy as a trader nze ng'omusuubuzi privacy yange eriwa nti kamera eno nagirese ku 5 njagala gitunda 1.5 oyagalako 18% ate nga already ina taxes yasasudde where is my privacy nze ng'omusuubuzi kati ze zimu ku queries waliwo omusajja agambye buli musuubuzi abeerako n'ekyama kye nti ngenda sanga olugoye lwe lumu omanyi nti osanga olugoye lwe lumu ng'omwana alutuna ku mini price 2 n'osanga yalugyeyo n'alwambusa ku kooki nga lwa 6 n'osanga alugyeyo n'aluleeta emmengo nga lwa 12 naye nga tukyali ku lugoye lwe lumu so basically byonna bijja kunnyonnyolwa gavumenti yeetaaga omusolo of which nze I don't have any era nkubiriza buli muntu alina omusolo n'ebigambo ebitabo bitulaga nti tulina okusasula ebya Kayisaali mbiwe Kayisaali n'ebya Katonda mbiwe Katonda nati kisinzira to what extent kati ekibuuzo nti ne ssente zino tulabako bwe ziraga
amalwaliro eddagala gye liri mu government hospitals mwengenda ku health center 1 2 or 3 waliyo ebiriyo then bwe tugenda mu bayina nalabye parliament eyagala yabadde beyagala 1.20 something billions okumaliriza okwongera ku expenditure yaayo then nendaba bani abadde balala basaba sente so every sector is asking for money, but accountability is the question. The taxpayers money, where do we go to ask for accountability nti zino zaalaze wano gundi bwe yagisabye Sekikubo bamugambye continue with your nonsense mu parliament speaker of parliament yamugambye that continue with your nonsense yamaliriza nga atalina okwetondera leader of opposition yamugambye nti omubaka wa parliament bw'aba ali wano byayogera is not nonsense abadde asaba accountability. Instead of opposition ne proposition like you propose the motion or oppose it instead of apologizing for the whole house yetondeddeko leader of opposition yekka. So basically in whatever is happening arrogance erina okukendeera on the side of abanoonya emisolo kuba ebyaddala bakya emisolo wano tukyasaaga mu busaazi olwaleero olabye omusolo ku mazzi ge tunywa gugenda kujja bagenda kubongerako omusolo like oba sente 75 something bagenda kugwongerako then bwe tuva ku musolo ogwo last time twamaliriza batuwadde report nga batulaga nti abantu ebitundu 7 bannayuganda babeerawo ku sente neewole twewola kuva mu family members okuva mu mikwano okuva mu banka from everywhere era Kampala wano oba toyina banja then you are not living kakati the last nail in the coffin sente ezo zetwewola mu banka bagenda kutandika okuzisaako omusolo the 18%. Now that is where I want to understand abasuubuzi abasinga bali mu mabanja nosanga oli nalabako ojjukira ekizimbe kya senana lwe bali bakitwala nga banka emubanja but then okitunuulira n'ebbanga lyamaze mu business you would think she is stable enough okuba mu business nga waali naye ng'olaba naye looni emutwala. Now think about someone agenda okujja nga just ayagala miliyoni 10 kakati miliyoni 10 bakuwe interest luli obadde weewola sente nga banka teteekayo 18% mu URA bakuwola miliyoni zaabwe 10 omaliriza ku miliyoni 10 zeweewoze bakuwadde interest rate yaabwe biki then noteekamu interest kakati is going to happen nti ku sente zeweewola weewoze miliyoni 5 tugeze ogenda okumaliriza byonna ng'ozizaayo miliyoni 7 oba 8 mu bbanga kikisinza ne time frame kati tugeze kati bakuwadde 6 months zonna ze bakuwadde bw'omala okusasula that the principal money zeweewola osasula ne interest ojja kusasulayo ne 18% kati ogwo omusolo nagwo gujja. It is like a payment to the government through your kyokka nga sente ezo bwe wazijjayo miliyoni 5 you invested where you invested you paid tax maybe wasuubula maybe you produced maybe you did what so ogwo omusolo nagwo gujja. On top of that now ali mu office the payee of abantu aba miliyoni 10 agenda waggulu payee is going to 52%. So at the end of the day nga bw'ozibalamu nga weebuza take home ntwala sente meka nga gavumenti etwala sente okusinga gwe azikola ng'oyagala kubuuza azitwala tukola ffenna nga tuzuukuka. Okay, paying taxes is not the problem. I don't have a problem tusasule emisolo naye tusasule emisolo ng'ate tetunyigiriza muntu ono ate akola. So bottom line is let the arrogance come down eri mikwano gyaffe abaagala emisolo balina meeting ne president omanyi president kati buli kimu yakiggala jo speaker namulire yeemulugunya n'agamba bannaye ministry ezikola ddi ministry ya finance ministry ekola ddi buli kintu kigenda wa president but those are the precedents which were set by the president nti buli nsonga ab'obutale ab'enguudo omukazi yanobye biki buli omu president tuyambe. That is the precedent which was set nti president buli kimu yakimala. So I would ask manyi nti government teyina sente that's why kati emisolo gyonna on top of bwe twayisa etteeka ly'ebisasiro ne batusalako then bwe twayisa etteeka eryo ne batusalako then bamala okutusalako okutyobola eddembe ly'obuntu nabo neyo nayo nsonga nkulu ne batusalako so tugenze tusalwako sente okuva mu bagabirizi b'obuyambi
ati n'amabanja mangi bw'ogenda mu districts ez'enjawulo amabanja ge balina gye banywa amafuta amabanja gye balina eri abakozi ba gavumenti so gavumenti erina ssente kakiri Bobi Wine kye yagamba nti mugendako kyewolera buli muntu w'oli biiti oyonka wavudde ku kuyonka oyiga okutambula whatever you're doing fenna ogenda kukiwulira at the end of the day. Waliwo yagezezzaako nga alinga nnyonnyola Ifris but oba tosaa kitegeera kuba waliwo yamuzzeemu yensanga kino kusoma tweet yenu like it was a response to a certain tweet under URM. Ifris is a system, yes, but after you've installed and you're using it to transact business for whatever transaction you make, there will be an 18% tax increase on the items sold. That's overtaxation period. Lwaki temubulira bantu mazima ekigambo ekyasijja kisoma omu najja n'amuddamu dear URA please don't bow down to the traders pressure. We need that system to ensure that all taxes are collected. You're even collecting little, yet we need more to pay the country's debt. Of which debt, which did what? Amabanja tomanyi World Bank etubanja ebintu bingi nnyo ebigenda maaso wano. Recently jo speaker lwe yagenze okulambula ekisaawe ky'Ennambole ekisaawe ekyo babawa billion 9.7 bakole ekisaawe ekyo but behind our back because ekisaawe kya ggwanga behind our back ekisaawe ekyo kyalina ebizibu byakyo nga kipangisibwa abantu ab'enjawulo ne bakoleramu abagoberamu setaani bakoleramu COVID abantu baali luddawa baali babateesewa tenti ziri eza flying COVID I think ekisaawe ky'Ennambole kyakola so kyali kikola emirimu egy'enjawulo on top of behind our back tetumanyi sente zani yalinga azitwala era zikola ki okubeera nti emirimu gino egirala egyalimu away from the renovation now kati renovation inejja yes if at all omuntu omu yakwata parking y'ekisaawe ekyo n'agipangisa aba pioneer bus ku sente ze ne speaker ne ministry y'ebyenjigiriza y'ebyemizannyo because ekyo ekisaawe kiri wansi wa under ministry of sports nga someone moba mu ministry ya lands nga ministry yagambye yakwata parking eyo n'agipangisa n'agirizinga tukiyite kupangisa 49 years emyaka 49 yes n'agipangisa pioneer bus pioneer bus etaddewo gasiya waayo yateekawo scrap waayo basi zonna ezaafa pioneer zaggwayo ku kkubo bazikyaliko sikyaziraba bwe ziba zirina we ziri ntono n'esyaziraba and these other buses kati ziri awo then nti aba pioneer bagenda mu kkooti bagamba bo okugyawo basi yaabwe baagala babaliyire billion 25 nga Ministry of Education and Sports someone took part of the national stadium n'agitwala ku tetumanyi nnyiniyo tetumanyi sente yaziwaani then what else has been taken behind our back. Ndakubuuza bibuuzo eno parking ya kisaawe yes ekisaawe kiyinza oba tekibadde active kambuuze pioneer bus zaani kati ekyo ne ministry temanyi kyekisooka ekyokubiri lease eno gye baba ey'emyaka 49 kale tugivugire ddala gifuuka 5 let's round it off emyaka gino 5 nga bus ezo zipaakinze awo lwaki tezidda ku kkubo lwaki tezikolebwa ne zidda ku kkubo okukola bus zino tebakireeta to compete with taxis okureducinga transport costs bus zino lwaki zipaakinze kyagamba ya investinga sente mu bus zino kubeera awo kati ebizibu bye lwaki bus ze tezikola ebizibu bye singa zibadde mu lujjalo ekyokusatu who is the middleman because ministry yo eraga temanyi lwaki emmotoka ziri wano ne parliament temanyi ne parliament eraga temanyi ani yawaayo liize eno era kyekiraga nti emyaka gino 5 gyaweebwa okutuuka okuba nti they are liable okufuna compensation because babagambye bajjayo emmotoka zaabwe ng'obudde bukyali. So I've brought that example okulaga nti people want to deal with the government. Yes. They want to go through the legal system. Yes. But legal systems zina a lot of loopholes and hiccups. So there are lots of hiccups. Mwe mwennyini aba government mulina okwetereza omuntu asasula omusolo nga ayagala bonnyonnyola abantu abobeera n'abantu ewaka as a family member. Basobola okulya akawunga n'entula for a year with a lot of happiness for as long as they bannyonnyoddwa nti bannayo omwaka guno sente zonna taata zaakola ayina ettaka lyasasula oba ali mu kuzimba tuve mu muzigo
buli muntu ajja kukekkereza kyalina okukekkereza Yeah. because amanyi nti naye bw'aba nga taata alina gy'ali ng'ali ku bbiya ng'ali ku nkoko ng'ali mu kweyagala ali mu bakyala there is no way your family is going to even contribute or accept or even to listen Yeah. to emboozi za bannange omanyi embeera nzibu nnyo 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 tulye kawunga leero bwe mukyusako mulya bijanjaalo so Ugandans are ready to pay taxes, they are ready to go into through the legal framework for as long as buli kintu ekikolebwa kikolebwa in its mu makubo gaakyo amatuufu. So let's wait on Friday tulabe ki ekinaavaayo naye nga mukyebba mumanya byonna by'oba okola kakasa nti osigala ng'oli mulamu. Kekkereza by'oyina sente tuzikwate bulungi because waliwo tweet gye nalaba omwana yagamba tugenda keera lumu nga $1 eri ku mutwalo because the rate at which buli kimu wekirinnyamu ekireetera emiwendo gy'ebintu okwekanama ebintu byekanamye meaning taxes are going to be high here kikufuule gwe final consumer nti kiro ya sukaali ogenda kuddamu ogigula omutwalo. Kale that is it. Anti waabu ku kyalo kino yagambye atya? Anti wo ku kyalo kino wini nwagi. Njagala lindako nga tonagenda wala njagala ensonga zino ngenda kwogera ng'omwana eyakula ne maama we. I am not emotional. I am speaking out of experience and what I've so mpaku experience ya absentee dad. Tuli mu let me say the limelight oli bw'atutunuulira agenda kubuuza essaawa zino I'm sorry to use Happy as an example. She has a son and she's very proud of her son. Amwagala nnyo 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 era omulaba ku Snapchat nga bakaayanye oba najja n'amunyumiza ekintu nga she's a proud parent. Nti essaawa eno she's in the business ali mu limelight. We see her as an MC, as a TV presenter. She has done this and that. Tetulina kye tumubanja. Mwaba mubanja omusajja yababuuza mwagala kunywa sukaali amuleete. Okitegeera nti bye tukyesinga ayinza obba byonna tabiina naye akugamba nti kino kikulaga siri mugumba nina omwana ffe kye mutubuuza kimupeeni ozaala ddi oti tubagambyeko nti enzija z'abamaama baffe mwagala kulimako mwana muzaale baluganda tugenda kuzaala tugende ku taata ebintu bye mutubuuza peeni ozaala ddi nina ensonga zange lwaki sinnazaala. Not that nti wenindako tata omwana nga ajja kubaawo, not that wenindako tajja kufa, not that wenindako tajja kuvaawo, not that wenindako oyinza okufuna omutuufu anaabeerawo. You give yourself time n'ogamba kale kati ntuuse kyonna ekiba kibe. Bazadde baffe olumu baali tebali ready. Kuzaala nkuze ne maama wange nti ne bwankubira nga nina omutwalo nga gwensigazza nguweereza because she gave me all she had. Not that abantu bambuuza nnyo nasoma ebimu ku traumas ze nalina nga nsoma is having friends whose parents came on VD, mom and dad, and they're like, but when you only talk about your mother, am I going to talk about things I don't know? Mama we yakugamba ki? My mom has never told me anything bad about my dad. Takubulira nwe? No. So nakazi bwetakeranga kumacha nangamba mbu bane menera kwogera nyali mbu mubi nenga peni sekono tawani siboli ekitaawo. So what happened was did he that dad didn't like the bond between him and me. Why? Wali mwana wa baba itaba bana mama osi yali mu maka. No. So ye yayina omukyala waka. I don't know. But what I know is I have siblings. Okay. Kubanga abaana abatera okukwekebwa kubeera nti omukyeba oli alina omukyala waka then atyabu wali percussions n'ebiringa ebyo then n'asigala ng'omwana amulengerera from a distance. But it doesn't take away that he's a responsible person. I never alabirira. But maybe I wasn't on the lucky list. Bali bo, from your research, the rest of your siblings abadde taking care of them. Some not. What could be the problem? I don't know. Omanyi like waliwo entalo nga tosaddweta kuba kino kyogera ku nwagi njagala esokombolireko waliwo entalo nga tosazeetabamu ng'omwana nti gye buva ne gye budda nantume we batuka okuwasa
olina omukubira omugambe nsaba kukulaba munnange n'akugamba nti kaali maybe n'ogenda mu ofiisi ye n'omunnyonnyola nti ne weeba amaka ga mamange gye nkulidde buli kimu kidde eri. Like, have you ever looked for him? Wali omunoonyezaako? I see my dad. Nongamba, leave alone seeing osobola kuba simumanyi. Have we ever sat down to talk? Simumanyi singa mbadde wali omunoonyezaako. Tukole ki? We sit down and talk? No, wabeera omanyi waliwo ebibuuzo mu bulamu bw'ensi eno nti Penny nsobola okuba nga ndi naawe wano oba ne Hafi nga tukolagana. Then ne wabaawo ekintu ekibaawo like you cannot believe it. Nogamba naye kasooke nnoonye Penny ono ambuli lwaki kino yakikoze. Like tobdangako ne weebuuza n'ogamba naye rasita ono lwaki like from day one up to now. Si Penny, si that bitabo. 27 years I've spent on earth. No, tekuli si bitabo, si Penny. Responsibilities ziteeke ebbali. Situulangako n'ensula mu nnyumba y'emu ne taata wange. Let's use it that way. Ati okusula mu nju ekyo kirala. Ne mulimu taata ajja n'ateekayo ebitabo, ateekayo fiizi. Kwefu ngenda kugamba ekintu kimu. Oba baakukweka. Amanyi abakazi. I keep telling men, the first person that broke my heart was my dad when I was 0 years old. What makes you think ogenda kujja and olina kyogenda okukola ekiri okuntiisa? Currently, what's the relationship between them? Between who and who? Mama and dad. When they meet her, ngulamusiza ssebo buli omu n'agenda ewuwe. Kati nkubutireyo ekirala ekisesa. Bwe mba mbeerawo awo tuba mama wange aba abeerawo tata nga abeerako eripaaki. Babeera ku kyalo kimu. Era w'okulidde nga oli ku kyalo kimu. Somehow was there. I mean, I grew up with my sisters mostly. Nga sibeerawo nnyo. What is that? Kiki ekyabatuusaawo? Like, you understand? Nti kati. Kuba kyenze naali munoonyeza mubuuzeeko. You are talking about. No, ekya nwagi njala kuba nsigaze eddakiika like 20 okuva wano. Ekya nwagi njala tukyawule. Omanyi problemu nze kyesaagala kugattika. Incidences mu bulamu bw'ensi eno ziba za njawulo. They can all be accidents. Nga muna mulimu emmotoka. Ono taata wange. Nedda. Nedda. Kati kyekyo kyenkugamba nti like when you ask do you see abatulaba erinnya Penny lyawandiise nti ye taata we mbadde nsaba emboozi ne discussion ngikomye wano tugende ku Winnie Nwagi. If that is your dad nsaba actually singa wambuuliriddewo tetwalitandise discussion. Kiki kyenkugambye nti like ebimuwe byetaaga n'enkunyumiza ne tutula wansi n'enkugamba kati olaba mukwano this and this. Waliwo kye bayita conflict of interest. Ngenda kusaba entalo zoonoonya. Ngenda kusaba emboozi ya Penny ne taata we tugireke because omuntu gwawandiise Winnie Nwagi ebyo mbirese bikuweddeko. I don't know oba bw'analaba interview eno but whatever has happened before this moment I didn't know the name naye even now you don't know. Nditegedde oliwandiise ne nditegeera now mumanyi naye saagala kati tugendeyo eyo because I wouldn't want to discuss him now. Winnie Nwagi ekikye kyanjawulo because Nwagi abadde mu mawulire nze okuva Winnie Nwagi okuva lwe yajja yakoze interview etali emu ezitali bbiri about the father of that child. Era bulijjo neebuuza obwongo bwange ni taata w'omwana ono ali luddawa atavaayo like gobakuba emisumaali gino gyonna kati nze bulijjo ndowooza because ebintu biba bibiri. Taata w'omwana biba bisatu. Wabeerawo taata w'omwana nga mugagga nnyo ekyo kisuuza omuntu obuvunaanyizibwa nga yazaala mu muntu anti wuliriza nga taata w'omwana mugagga nnyo mu ssente ne mu status kisuuza omusajja obuvunaanyizibwa nga yazaala mu muntu ali low class. Maybe baali batamidde, maybe baali one night stand then some kati ng'oba alowooza ono gold digger oba what have you
tajja mu status ye tajja then oba n'omukyala bye yafuuka ebyobuyimbi ebyobuyaye nga yali tabyagala nga mugagga nnyo abo babeerayo. Ne mubaawo kategori endala nga mwavu nnyo aswaza okujja mu bantu nga omukazi nga ye yennyini mu bwavu bwe nga wini yakikuba n'agamba kakati obeerayo eyo n'ogamba naye kati mutandise ntya ebbanga lino lyonna kati wabeerayo abasajja modro nga yandyagadde naye low self esteem ne wabawo abasajja nga ye just kikula kye ne bwazaala muki kati ebika by'abasajja basatu nga ye bwatyo oyo owokusatu gw'oyogedde nina kyali wange yagamba nga tonazaala mu mukazi make sure she has an income that tagenda kukubira kiro omwana talina kati bwe baliyo abasajja waliwo bwe obuntu nga buntu butono nnyo sobugulira omwana wo like in town you've seen a dress it is 20,000 why are you calling Kwefu gwezizo zikola ki buy that dress go home kati abo gye bali abasajja nga tubayita bamaanyi ga mugongo ba spam donors gye bali anti abo be baleeta kiri eri the difference between a father and a dad there is fathering because you're going to just drop the spams but then there's being a dad is Kwefu waking up in the morning no manya omwana waliwo ebintu kale bye mutamanya ng'abaami omwana tuteki ku ssomero sente gwe waziwaayo dda biki but then you know your baby has homework n'omulaba n'omuwulira ng'ayimba you're in the baby's life omwana ye n'amanya nze taata wange taata omanyi nti omwana amanyi taata wange mugezi taata wange yasinga amaanyi taata wange yasinga sente even when she wakes up in the morning agamba daddy ogenda kuneetera ice cream n'oba toyina bw'onooyiiye no ng'ogamba omwana wange yantumye ki naye waliwo n'alina ssente nga n'ekkalaamu tasajjigula kakati bye bika by'abasajja bisatu kati bulijjo nnoonya taata w'omwana wa Winnie Nwagi agwawa mu kategori eyo now there is some omusajja ono bwe yavuddewo busy e Nateete I wanted to go deep into this story because chairman we Nateete okiye busy Nateete babeerayo nga boolaba dankanya emitiyaana like nga botu yelo nga mirembe nanaku agenda beera nga yehudu ye wakolera emirimu gye now statement omusajja ono za atalinga one somehow zimwejjeereza nti waliwo olutalo penny nga luli wakati wa maama na taata ng'abaana terubakwatako taata n'akozesa olutalo oluli wakati oba maama yayenda oba taata yayenda oba maama yalina hard tempers nayagala okutta taata whatever nga kyali between maama nani kyekyo kyenkugambya nti kati ku situation yange bebamanyi kye beekola kakati maama n'akwata omwana n'agamba toliddamu kulaba mwana wange ku kino kyonkoze oba taata n'akwata abaana n'agamba ku kino kyonkoze toddangamu okulaba ki abaana bange kakati eyo ensonga eyawukana ku penny okuba nti taata w'omwana oba maama w'omwana byakoze abikoze mwana nti omwana is there n'azaalibwa taata n'amwegaana the one ne bamwesibako omunnange ne bakubira essimu omunnange tuli mu ddwaliro like maama bwakubira essimu tuli mu ddwaliro notaweereza ssente ezo ssente tobikola maama obikola mwana ontegeera n'ogaana okuweerera omwana deliberately ng'omanyi gy'asomera nga tebakuganye n'ogaana oba ne mubeera mu nnyumba omwana nga bw'oba okuba maama n'omwana omusambiramu kakati omwana oba oteese tutama ku mwana okitegedde biri ebisigadde kati bizi bye yaleese lwali lutalo wakati wa maama na taata na best friend nti bize Nateete yayagala Winnie Nwagi tetumanyi Winnie Nwagi w'ebiseera ebyo yali which type of Winnie Nwagi the ghetto in you olaba ekyavaayo nakati ng'alina ssente she was ghetto thank you tetumanyi busy w'ebiseera ebyo yali which busy tetumanyi Irene oli if he looks bogus like that no he doesn't look bogus he looks like an artist like he's an artist toleta emotions into play toleta emotions into ate block ogipima otya just ekyovula nayagadde gwe nkusoke nkujje mu picture njagala kati oteese kusinziira ku ono byannyonnyola this is a guy eyayagala Winnie Nwagi n'afuna olubuto gwe tumanyi Winnie Nwagi w'ebiseera ebyo yali ki
n'ayagala ne mukwano gwe tetumanyi lwaki yayagala mukwano gwe because mbulamu waliwo ze tuyita push factor ne pull factors otegedde nti peni omusajja asobola okukulekawo because you were pushing him away nga n'omukazi wasobola okunoba because omusajja you were pushing her away byokola nga yandikwagadde okubeera naawe naye n'okola ki n'omupushinga then waliwo pull factors ng'omusajja just ye waliwo ebimusika ebimutwala ngeno tewali kimusindika buli kimu bakimukolera naye nga ye mbulamu ayagalayo ku nnyashi ayagalayo ku nsaba kubuuzaako nga tonagenda of all the women push or pull factor, whatever factor you're talking about, it pushes you to my best friend. Not just pushing you to my best friend because muino omwana in the picture. Temwako moko, this thing didn't happen overnight. Tekyaliwo gumu. Waliwo ensobi ze tunnyonnyola. Naye kino kiraga nti tekyaliwo gumu. Watuukira nti kale avuddeyo n'ayogera, nakkiriza, nakola kino ne kino, ne tuzaala omwana omulala. Ekyo kyonna twagala okukitegeera. Mu bakazi bonna ng'olina loonawo best friend w'ono. Thank you. Kati awo discussion eno we mwagigwiridde neeva ku mulamwa. Discussion eyo nga tonnagenda awala kati yankukuba akama nga tebawulira. Akuba okawulire ojja katebamu. Ontegedde point yange no wadna temula nti bulijjo mpandiika wano emboozi eno I just look forward to another episode etali sense like this because your situation versus kakati Penny njagala emboozi y'omwana ya Winnie Nwagi ne bbaawe esooka eve ku bwenzi bw'omusajja. Ontegedde nti obwenzi bw'omusajja bwakolebwa ne bwe bumala okukolebwa ekibuuzo kye tulina omubuuza kuba essaawa zino tayagala kuddira Winnie Nwagi twalibadde tumukomerera singa abadde agamba njagala mukazi wange ekyo kyandibadde nti katukuleeta eri factor wayenda ku Winnie Nwagi n'oyagala mukwano gwe ne muzaala n'omwana singa abadde ayagala kuddamu kumuwasa but the argument essaawa zino eri in play yakwagala mwana omwana whatever happened between the dad and the mom tetuyirina we tulabira nti awo omusajja n'agamba nti kuba yagamba kasa ono yanyiiga nnyo n'addusa omwana n'amutwala awo ebyonoonekera. Kakati ekibuuzo kye njagala ddemu number 1 bizi ebyenjagala oddemu nti bino byonna bibaawo did you make an effort to look for them? That was my question. Newe badde nyinya ne Simon mubuuziza omusajja ono yakolako effort. I have seen men I have blocked no mu blocking buli wamu n'akunoonya ku masengere. You block someone n'omulaba nga there is that effort. Did he put any effort anywhere? N'agamba nti nagezaako nnoonya omwana kale nendeeta amata ne bagayiwa before lwakuba nawulidde oli gaya agamba eyadde agoba busy. Winnie Nwagi teyagoba wano nga says guy abadde frequenting awo but I want him to come out atuwe the effort to look for the child not for the woman. Destiny looks like she's about 10 years. Mukulu oyo mwana 10. Okay, let's take it like she's 12 years. Mu myaka gino 12 cause namuyeringa yogera ne mama namugamba mami have gone namugamba kale mutuke bulungi. Omwana ono bwaba batuse kuba nti bateesa ne mama we namugamba now I have an event sigenda kubaawo ngenda luwa ngenda tugeze it's holiday. Be a good girl, listen to auntie, they keep on phone, oli bulungi. There is a bond that Winnie created. Winnie Nwagi nga tana breaking through nga yakajja Coca-Cola rated next breaking through. Tetumanyi challenges yayitamu nga mama. Olaba omuntu aba mu ssente naye ng'olaba postpartum depression emutwala naye ng'ali mu ssente. Kati imagine singa Winnie Nwagi omwana ono yamulemerera nga muto Breeze abadde avaayo abadde tavaayo. Breeze kiki kyakozeewo omwana ono Winnie Nwagi essaawa eno nkiwa bw'akola omwana wa Winnie Nwagi singa abadde amwagala mu international school amuteekayo. Breeze essaawa eno akayanira omwana we bamugamba abadde mu international school saagala mujjako eyo standard omwana asigalayo. Kati obutandisa okubuuza ebibuuzo ebituufu kati oggyemu the picture of picture kanjala tugende ku picture ya mwana Busy kyalina okunnyonnyola every man there kasita ozaala mu mukazi you a candidate of what Busy is going through.
you a candidate kuba abawala bakazi b'ennaku zino bali nnyo much independent minded baagala nnyo bwa single motherhood tebaagala kufugibwa baagala nnyo ebyo bintu now effort gy'oteekawo nga omukazi ono amaze okuteeka okublockinga buli kintu because wini nwagi mu mboozi ze nze nzigoberera ayina emboozi yakola yagikola naye Black Mukasa ng'agamba namukubirako ko naye nga tatufaako ye alaga yagezezaako kunoonya kati gwe olina kujja ku clarifyinga nti nze nanoonya bwe nti neŋŋenda wano nembuuzaako omwana gy'asomera nenkolako ABCD ebweti ebyo byonna byagaana. Kwefu nina mulamu wange bamutwala mu fida nti talabirira mwana because tewaliwo evidence ne bwagula atoy tugeza giguze mu Andy Baby Shop agula n'abagala mu receipt because he has to present to fida nti bannange yinza okuba sirina mukazi ono bamuwasa but my children are my responsibility. Kakati Breezy kikyalinawo ekiraga nti ataddewo effort okulaba destiny ono obbanga lyonna. Those are the questions Breezy by'olina okudda. Nze biri ebyagundi simanya ebyobwenzi ebyo byonna situyinza tubivaako tubiddako singa ogaa nti oyagala kuddamu kuwasa Nwagi awo tuddamu owe tuddiramu naye just show your life in the last mu bulamu omwana oyo kuba leyazaali nti Nwagi yaŋŋaana okumulaba Nwagi yakola bw'ati nenkola bwenti nenkola bweti that's what the kubanga oyinza okwesiba ku mwana nga fizi z'omwana ezattaamu emu ye expenditure ye ey'omwaka naye ekyo kyonna kyonna gwe guwamuteeka eyo because I can afford as Winnie Nwagi she can afford omanyi nga bwe batugamba kanguwa example mama affe kino ng'akyogera mama affe teyasoma but she made sure we go to school do you know why yagamba ffe tata waffe yatuzaala bangi tetwasobola genda kusomera kuba n'abalala balina okusoma tebalina ssente mama affe atuweeredde all through n'ogenda paka Makerere sinti alina ssente nze graduation yange kyova tewalabako bantu kuba saalinamu story ate senga wange nakola kino let's be guided kati ne destiny ono omwana ono akuze talinaawo mu mboozi ye nagamba utata nangulira sweet kati kakati awo tata nangulira sweet tata walina okunnyonnyolera maybe obuzibu Winnie Nwagi wakoledde ensobi is imparting a lot of negativity in the little girl's brain obwongo buno obuli mu kudeveloping obudevelopinzi whatever your mother tells you is what you go with. Era namugamba dda kitawo talina makulu. Every time I met him, I greeted him as a child. No, as a child. Kati Winnie Nwagi omwana ne ku interview yagamba I'll get you another daddy. Meaning your mwana amuyinako right. So kakati as we conclude kuba this is a developing story Breezy tajja kuzikiza paka nga bamaze nze tazikiza naye addemu ebibuuzo ebituufu bw'omala okuddamu ebyo kati nze final gundi yange eri bweti oba ne bwana batabizzeemu bw'atuula mu buliri bw'olaba interview eno nsaba ebibuuzo bino obyeddemu bw'oba ansa tozirina bw'aba ansa tazirina nze simugamba kusizinga faya wuliriza omuganda agamba buli omu waazuukukira wanaabira mu maaso ekyokuba nti ozuukuse ku 8 gwa misana tekikutotandika gamba nti bannaye sijja kusenya na kunaaba mu maaso kubanga nzuukuse ku 8 buli omu waazuukukira wakokola ki wanaabira mu maaso abakazi abali eyo because of different reasons ensonga z'abafumbo saagala nnyo okuziwaako conclusion zeetaaga nnyo nga buli omu atudde awo we shall never know this story what happened buli omu agiwa kwerungiya not until buli omu ng'atudde awo buli omu nannyonnyola story ye nga buli omu waali but tufuna kuba Nwagi yagambye tagenda nakuddamu kubyogerako my conclusion whenever there is such first of all ng'omusajja play your part omukazi mwesonyiwe osigale ng'olabirira ki abaana bo mu butono bw'osobodde ye bw'akikuba n'amutwala luddawa laga effort at least mu bulamu bw'omwana footsteps zisigalemu nti kitaawo yakola ki yaliwo bwe bakubulookinga gwe n'oganza essomero ly'ensobola lya mitwala nabbo ne bamutwala mu lyakakadde gwe sigala ng'oweerezaayo anaago batopingeko enkaaga yaabwe era n'omwana ajja kumanya bwe bwali obusobozi bwani bwa taata wange bw'oba osobola ngoye za mitwalo 2 zigule ozitwaleyo oba ozireke wajjajja wereva bw'osobola okuzireka
tokyawa maama n'okyayiramu n'abaana okujjako ng'abaana bakulu nga ne b'emitwe bagyonoonye baba brain washinze batuuse okubeera nga tebakyakuwulira tebakyakwetaga bakuddamu you are free okubazaalukuka n'ogenda okola ebirala but omwana ng'akyali muto tokyawa nnyina n'okyawa na musaayigo lastly abakyala there are many irresponsible men there very many nga bwe mbanyonyodde ebiti by'abantu basatu naye omuntu waazuukukira waanaabira mu maaso osobola okuba n'obusungu ku musajja naye wakeerera n'azuukuka n'agamba nti don't deny that child bw'oba omanyi nti guli gwe musaayi gwe because at a certain point x omwana ono bw'anaakula nga n'annyonnyoka situation ye muleke yeesalirewo yeesonyiire kitaawe nga gwe tomutaddeemu negativity bulwakubuuza kitaawe kabibire basajja nga gwe wasigaza abaana don't try to narrate what happened between you and their mother ye muleke omugee mama aliwa mama wamwe gyali ye bw'atuuka ekiseera ajja kunoonya kitaawe ajja kunoonya nnyina because byonna bikolebwa guli musaayi gwe ne bw'owezzaawa guli gwe muki gwe musaayi gwe era ajja kutuuka ekiseera ajja kugendayo bajja kwogera ng'omuzadde n'omwana byonna byanaamunnyonnyola bw'alituuka okufumbirwa bw'alituuka anything tusobola okugamba nina abakazi basingo mother bw'abaana bwe batuuka okwanjula amutwala maama we gye yazimba byonna ebyo byonna mubikola naye tekinyuma kiba kimenya mateeka n'okunyuma tekinyuma nti omukazi yeyanjuzima yayingiza omwana mu kyaki ze nyamufunira kitaawo omulala kasita azuukuka muleka anabe mu maaso batandikirawo n'omwana we gwosigale n'obusungu bwo naye I don't want you okubeera nga gwe victim ate nga gwe mulamuzi sabakazi gye muli eyo yonna do not brainwash the child leka omwana yeesalirewo in conclusion Breezy as a proud mama's girl very proud ngenda kugamba ekintu kimu yes bino byonna bivuddeyo nze Facebook simanyi bbanga limaze nga I don't even log into my own account oli gikozesa guno mukutu ogutereka omwana ono muto byonna kale maama byamugambye but at the moment Destiny amanyi obulamu bwe maama we byonna ogenda kubyogera Destiny talina simu tagenda biraba kati naye gy'asomera balaba TV mikwano gye saasira abantu bawangaaliramu kimu bibiri ojjukira Susan Bujingo we yagamba byonna mubikole naye mwesonyiwa omwana wange omwana wange gy'asomera munoonyaayo ki kati ne Destiny ayina gy'asomera omwana ono ayina future ayina career ayina gy'ajja okufumbirwa whatever byonna bigenda kusigala amazima oyagadde ogafulumya naate mu post yemu n'otugamba ebintu tubijja ku TV gwe kennyini gwali okubireeta yes ebintu gwali bifiweringa anti mama yagenza okujja mama omwana already the damage anga yaliwo yes let's keep the sanity of this child kale byonna bibeewo naye tusooke amawulire tugalekefo olugambo tulwagalira tugenda dukola tugenda kuba story ku story nekyo nenwagi mwali badde mwaki mugamba yatandikira okukuba because we had not had like from this other angle anti era ne video za nwagi omwana zimukosa mu bukulu kuba gwe tomanyi bwe bakugugolingako video ya mama one evayo ng'agamba taata w'omwana talina makulu nze nja kuba buli muntu kakati side zombi that advice works for both nti taata ne maama mwena musizinge fire for the good of the child ayina okusoma ayina okufumbirwa ayina okukola mwena musizinge fire mwekubireyo amasimu because nwagi already ensobi yagikola dda n'anyumya ebizibu bya taata w'omwana so taata w'omwana is trying to clear his name bw'abanga taata w'omwana is trying to clear his name let the dad omwana muleke ne kitaawe atandikire waatandikidde obusungu bwe bubanga obusungu bwe buli obwokwenda ekyo mukwano osobola okukissa ebbali then omwana n'omuleka n'amuvinga on because at the end kati ebyo byonna Breezy ne nwagi bye tubabuuza who named the child because yes on azali kinamga tojala ba mwana meaning yali but all in all nwagi kyonna kyogenda nakyo your feelings are valid obutuufu labirira mwana wo Breezy Breezy banji omwana wo mubanje on ground yayimbye n'oluyimba olubanja omwana muŋŋambire ku nwagi muŋŋambire fire daddy actually yeyise kati fire daddy naye gwanga lino
Yeah, it's a fire daddy. So that is it for whoever has, because zino wrangles weziri ezimu tezinnamanyika bumanyi zikyali under carpet. Generation Some are yaffe just eno, not famous. generation yaffe eno ezo emboozi eziri baana baliwo. We have many single mothers, we have many single dads, but nkusaba for the good of the child, let's see how we can handle this. Nga abaana tubakosezza because osasira omusajja ali wasa omwana oyo. Omanyi omwana bamukuzizza nga bamulaga negative about abasajja. Abaana bosanga nga abasajja tabaliko, naba nga alowooleza side B aga abasajja tebalina kye baŋŋamba. So kati osasira omusajja ali muwasa, then osasira abaana baalizaala. So generation ina trauma nga temulina nakyagikolera but nga itandikidde ku bazadde. Naye nga mwenna mukakkane ne nwagi kakkana for the good of your child. Your child needs a father. Ayinza okuba no, she may not want a father, but she needs a father. Abazungu nze mbalaba nnyo abagenda ne babeera adapted, n'akula paka myaka 7 naye n'akola DNA alabe ava mu nsi ki ng'ensi terina kyegenda muyamba. Bagundi abo yani ono omukazi famous interviewer Oprah Winfrey bakola DNA just kumanya in which part of Africa do I come from. Ninga tekina kigenda muyamba, ninga just yagala kumanya buvoobwe. Ontegedde namanya nti ndi mu Cameroon, ndi mu whatever, bakola DNA ezo. So kakati omwana wabayina omukisa ogumanya taata we n'amanya n'eŋŋanda ze, omukisa ogwo togumuggyako because naye tojja kubeera musanyufu nga Breeze alina abaana be yazaala eyo. Destiny n'ayagala abaana abo. Muba muli awo nga Destiny ali lubuto in future. Bamubuuza nti taata w'olubuto bagenda okujjayo nga mwana. How do you rebuke that in a process? So kati leka alabe taata we amulage eŋŋanda ze, asobola okuba financially talina kyamwetaaza, but because it musaayi gwe waliwo repercussions nnyingi nnyo mu ebyo bye muwoza tajja mulaba because of ABCD. He has a right, he is the father. He has the right, he is the father. Kyekiri kyegambye nti kakati gwe tekijja kusayusa Breeze ng'afumbiddwa ga Destiny azadde mu mutabani wa Breeze ng'oba azadde mu mwana wa ssengaawe gwe kiri kusanyula because bamulemesa okulaba eŋŋanda ze. So omuntu waazuukukira wanaabira mu maaso gayi yazuukuse mumuleke anaabe mu maaso wolani. Naye amaaso asoogana aba off social media. Nammwe mwate mwaganaabira off social nammwe mwali social media. Kati ngeri bonna gye beeyambudde kati basobola okuvaako ne bafuna gye basinkana oli ne bamuwa mwana we. Move on. Tuddemu olwokutaano. Thank you for popping up. Naye bannange